nga bigamba ki Thaddeus Katumba yakutuwa tukusaanyeewo tukugyewo olekeraawo omubanja okumubanjako sente zo yakusindikira mu byokoola yansindikira mu byokoola bijjidde byoyogera bituufu okakasa byenjogera bituufu okimanyiko nti amubanja so ne bannyamugambo nti abali Kacobai TV kaso bitambulira ddala bulungi nnyo gwe wenna gy'osizidde okubeera nti nno tulaba nkugamba akyokola akyamaanyi nnyo 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 nnyini ddala kakati olunaku olwaleero muganda wange yankubidde essimu n'aŋŋamba si birungi nampitiramukko ku nsonga ze n'omukulu Thaddeus Katumba muzzukulu wa Mugema ne ŋŋamba katuzireete abantu baziwulire ate mmwe mubamusalawo naki kyemusobola okumuyamba ogamba otya yeni muganda wange mukulu Kacumbaali TV siri bulungi amanya ayinza Ssekimpi Kevin nga ndi musajja eyali omunoonyi wa ssente omutetenkanya nga nkolerawo mu Owino jjukira nali nava mu famire nga si nnungi taata wange yali musobozi wa mwenge muganda guno ogumanyi gwe bateekako omuwemba ogwo gw'omukyalo nga muliwa nga tuli eyo Luweero kati nga buli bidomola 10 bamuwa 2,000 ebidomola 10,000 okusogola ebidomola 10 nga bamuwa 2,000 nga ye asogola nga asogola ku kyalo kati mama wange nga tupakasa okufuna ekyokulya family tebwete yali nnungi jjukira nga ne taata sente ezo siga nti oba zifuna buli lunaku ez'okusogola omwenge sigamba nti buli nyumba eri ku kyalo baba bakola ki basogola omwenge nga alina kulina n'oleetangayo ebbanga n'agenda watyo ng'asogola wiiki ng'emu tewagundi bagiza amabidde gayengedde alyoka agenda n'agira wayita embeera n'eremerera n'okusoma nzisasoma mukulu Kacumbaali mukama wange ng'asogola mwenge ku kyalo naye ng'ekyewuunyisa 2,000 ebidomola ebyo 10 ssebo okubiweza adde oluba lutalo kati ng'olunaku ayinza osogolayo ebidomola nga 8 olunaku ng'asogola ebidomola 8 ze 10 nusu kakaaga kanaana ze nusu kanaana kati waatu kajjukira nga wayitawo olunsi nga wiiki emu wiiki 2 olw'omulala amukubira essimu nga amabidde gayengedde akole ki agende asogole nga maama wange okufuna ekyokulya tumala genda ne tulima ennimbi ne batuwayo emmere nga tupakasa mu bufunze bwe tutyo obulamu tebwali bulungi famire gye navamu teyali nnungi nakati era sina nnungi wakoma mu kirasi ki nakoma mu P5 era wentyo okusoma ne bigaana nga sente sijja bazadde bange tebazisobola kati Kacumbaali nkunyumiza ntya wenjejje e Kampala okutandika onoonya sente ezo Thaddeus Katumba zeyabba naye twali tuli awo ku kyalo ne wajja omusajja bamuyita Musisi omusajja oyo ng'agula zino endagala si ebiseera ebyo olulagala lwalinga lwa nusu 2 nga zasuubula kati omusajja oyo nengenda nga muyambayambako nansiima nnyo kuba nze nina empisa ndi musajja mukakkamu naŋŋamba lwaki tosoma biki ne munyonyolamu obuzibu obulimu nga sente tewali bazadde bange tebeesobola bulungi bw'atyo nandeeta e Kampala mu Owino entandika omutundirako endagala naye ekyennaku embi nali naakamukolerako ebbanga nga si ddene emyezi gyalinga 7 awo n'afa kati bwe yafa jjukira yali ansuza mu Kampala side ki mu Kampala wali mu Kisenyi ku musajja alumbwa ate nga naye apangisa bupangisa teyalina mukazi kati era we yafa ensi n'enfundirira neŋŋamba nkoze ntya
kati jjukira mu wino omwo nali ntandise okufuna ekikonfidde nga nsobola okulumba omuntu yenna ne munnyonnyola obuzibu bwange ne bampuliriza. Kati waliwo omukyala awo ne mulumba nga yali asala ndiwota ne munnyonnyolamu obuzibu bwange nti mukama wange yayandita mu Kampala gwe mbadde nkolera biki nga nsuza n'okunsuza yafudde. Kati omukazi oyo n'akwatibwa ekisabambi n'aŋŋamba omulimu ŋŋenda kukuwa, ŋŋenda kusasula 5,000 ogenda kunnyimbirangako 5,000 naye ow'okusuza sirina wakusuza. Ne mugamba nja kweyiiya ne ŋŋenda ne ntandika okusula ku mwala gw'e Nakivubo. So omwala gwe oba ogumanyi ebeerayo abaana awo nga basula awo era bammanyi n'ogenda n'obuuza ku mwala gw'e Nakivubo bammanyi Kevin bammanyi. Bwe ntandika okusonda obusente bwange nempeza 5,000. Naweza 5,000 nenfuna akafaawo mu wino nange netongola netandika okusala endiwota eya topu eza bulawuzi kw'abakyala. Mukama nambirira wakisa nankwatirako nengenda nga nezimba bwentyo mpola nga mbukunganya obusente bwange mpola mpola era bwentyo nempeza sitowa 2 ez'endiwota. Ab'owino Kyeyune House bammanyi era baali bampita na Doni Kevin bamanyi bulungi Kyeyune House n'ogera n'obuuza nti kituufu omwana ono yali alina ssente bammanyi. Kati nga awo nga nvuddeyo okugamba engeri yonna sinkaganamu Thaddeus Katumba ono ntandise. Kati waliwo ekifo ekimu sawuna nga ŋŋenda okuwumuulirako ku keeyo ginasanga Devicom ono promoter ono w'emboozi mu kati manager wa Sofia Nantongo jati Sofia Nantongo oyo. Kati nga afuuka mukwano gwange jjukira mu sawuna mubeeramu ebibozibozi bibagatta abaali bagenzeko mu sawuna mukimanyi munyumya emboozi. Kati Devicom n'afuuka mukwano gwange ntandika okunyumya awo yategeera n'okutegeera nti mbaamu neki n'akasente. Kati nali ndi awo ndi mu wino ndi mu kukola Devicom nankubira essimu naŋŋamba oliwa ne mugamba ndi mu wino ndi mu kukola naŋŋamba sooka ojje wano wajja Aruna mu biro ku H&M sooka ojje kati nenninnya nenjija. Kati mu kutuukawo nga ŋŋamba Thaddeus Katumba wuno wano ayagala muwolayo ku ssente agenda akole show ize then ssente agenda zikola ki zikuddiza. Naye ekyewuunyisa Thaddeus Katumba oyo yajja yeegonza yenna olwandaba waati teyaŋŋanya nakutuula nakuwola n'afukamirirawo. Thaddeus n'afukamira nga walaajana naŋŋamba muganda wange Kevin Devicom aŋŋambye olina ssente nsaba ontaase nsobola okukola ki okukola show zange ziggwe ssente ngenda zikuleetera. N'akaaba n'amazigulu Thaddeus Katumba era bannayuganda bannange mbagamba abantu ababeera mu mataala abo nkola ku TV nkola ku radio be basinga okubba obubbi nnyo. Kyokka ffe abantu ba bulijjo tubalaba tulabanga abantu abategeera abatalina bayaali. Thaddeus Katumba oyo nga ndaajanira nga akaaba n'okukaaba ng'ennaku enkwata kuba oli musajja munnange. Namugamba Thaddeus Katumba fine oyagala okukola ssente nkuwole 15,000 zoyagala 15,000. Yali ayagala 15,000. Yali ayagala 15,000 ogende okole omalirize shows ssente zange ozindeetere. Naye saagala byakumbonyaabonya njagala ozanguye. Thaddeus Katumba nga ŋŋamba mpaamu omwezi gumu ssente zogenda zikuleetera ng'avunnama bulungi nnyo nga yeegonza ng'oluba olubbi era nga gabbi we gabeera bannange. Siraani gwe Thaddeus Katumba oli mubi nnyo. Tomuvuma. Ati newolaba muvuma kuba embeera gye ndimu essaawa zino okubonabona kwendimu yakukutuusaako kuva ku Thaddeus Katumba. Ka Thaddeus Katumba oyo nga ŋŋenda ne ssente abusaziinaawo nga ŋŋenda mu bbanka nga nzimuleetera ssente zonna zimuleetera nazimuweererawo ku H&M gwe namasinkagana era nga tukola n'endagaano. Endagaano giinako? Giina wano yiino
endagaano wano ogiraba ino ogirabye era mukono gwe gugu n'abaaliwo baawe yenyini nga sayininga yene namba y'essimu kankonfaminge wano okitegedde eyenjirina enzobanga yeegonza nga yeegonza yene namba y'essimu kati eno ogiraba enamba gye yanterako eno kati before ngenda kujjirawo nkubuulira enamba kubanga we yatuuka enamba eno nga ntandise gikubako ennyo ng'ebbanga liweddeyo kandabe yene esimbye for 56 yiino gye nnina kati we yatuuka ng'ebbanga liweddeyo in fact ne sente nazimuwa ne muganda wa Kayemba Solo nga waali Mondi oyo yaliwo ng'omwa sente yaliwo era bimanyiiko Devicom yaliwo Devicom olubo wa David manager wa Sofia Nantonga kati ne muganda wa Kakoza Ronald Kakoza yaliwa wali awo muganda Kakono gwe bayita Kakono Kakoza Ronald wali kati era nga muwa sente ezo nga Thaddeus Katumba nga agenda sente meka milioni 15 Thaddeus Katumba nga agenda nga ninda ebbanga lyakola ki lyangamba okumyawo sente wazimwa mwezi ki kandabe ku ndagaano wali omwezi gwe nazumwa gwali gwa 10 zali naku z'omwezi 10 ogw'omwenda 222 Katonda wange imagine ezo n'emyaka nga nguminkiriza nga twakava mu covid awo kati nga Thaddeus Katumba ngamba mpama omwezi gumu sente ezo ngenda kukola ki zikuwa ngenda zikuddiza nga nange ngamba nga ninda omwezi ogwo nga guggwako omwezi gwagwako nkuba ku ssimu ye ng'asooka ngamba ninamu kati ninako gye nalazeeko ngenda kukola ki ngenda kukomawo nga nguminkiriza era kati bwe naguminkiriza nagenda olaba kisusse nga nkola ki nga tandise okunsumbuwa nga n'essimu ziramu zikubako nga zitaddemu koodi tekyayitamu nga ngenda ku poliisi nga neekubira endulu nga bampa referensi poliisi yawe yeekatwe era ne fayiro gyeri n'ogenda essaawa zino ng'oginoonya gyeri poliisi yeekatwe fayiro gyeri kati nga nvaayo Thaddeus Katumba oyo ng'asooka abulamu ebbanga oyambulamu ebbanga nga tumunonya tetubulaba ne batuuka n'okubba essimu yange omwali referensi eyo kati nga temumukubirako ku ssimu essimu nga yaziteekamu akanyonyi akubira bayagala kati bano ba David ba Devicom babuuza bagamba ki nga ne Devicom naye tamanyi gyali nga omanyi nti n'omuntu nga sente tezaali zize teyeefiirayo agamba tezaali na zange tafaayo okitegeera kati Thaddeus Katumba nga bamuwa amawulire nti nno omwana yakuwa sente omulenzi yakuwa sente akunoonya bagamuwa kati Devicom nga mugamba lwaki tontaasa nononyeza Thaddeus Katumba wali kuba oli naye mukwano gwe oyinza okuba omanyi waali nga Devicom aŋŋamba tamanyi waali kati wayita ebbanga Thaddeus Katumba mba ndi awo ekiro nga neebase nenda okuwulira ebintu ebijja biduduma nga bamabaati galinga akagenda okukola ki okuvaako weebase ewaka neebase ewaka osulawo nsula ndejje gyensula kati mba neebase nga ebintu bikuba ennyumba ngenda owulira ebibadde bikubira wabweru biyingidde munda nga bituuse nga ebyaka omuntu nga buno bumunyenye oba kacumbali wali obaddeko mu kyalo buno bumunyenye obwaka ekiro mu nzikiza nga butambula bumyasa we buti nga ebyaka mu nnyumba ebyaka jjukira mulimu enzikiza ngamba buno obuntu obwakaka mu munyenye buvuddewa ng'ebintu ba ebiruguma olwajjira nali nkyali awo genda okuwulira ebintu byenkutte bintuze ebintu awe nakoma okutegeera sokoleke nga tebyogera
mu kusooka byasooka ne biba nga tebyogera. Ne bikutuga. Ne bintuga nga tebyogera. Bijjanga kiki? Nga bijja oba nkugambe ntya bisooka ne bireeta empewo nga nnyingi. Kati bwe bituuka biti olugira ne bitandika okuwuluguma nga biwuluguma nga naye nga tolina kyolaba ojja owulira kiwuluguma. Nga biwuluguma. Kati bwe bityo ne bisooka ne bintuga ku first time tebyasooka kwogererawo. Kati nzenna ne ngenda okukeera nga sirina maanyi nzenna nga ndi mugonvu era ku lunaku saafuluma na mu nnyumba n'emmere bagindeetera buleetezi kyennalya. Kati ne wayitawo olunaku lwa lumu koolwo ne bimpoyezaamu olunaku lwa lumu. Kati ne biryoka bikoma ku luno ebyakomawo ku luno byajja byogera n'okwogera nga bikambwe nnyo ebijini ebyo nga byogera nga biŋŋamba gwe Thaddeus Katumba yakutuwa. Thaddeus Katumba towaayiriza. Siwaayiriza bya ddala. Ne banneyiba ne we tugenda wensula bakimanyi, banneyiba bange bakimanyi era babiwulira nga byogera. Era okumanya nga biri ebintu bikambwe ne banneyiba bagezaako birikoodinga ku ssimu. Essimu ne zifiriizinga. Nga bw'ojja essimu olikoodinga essimu ng'efiriizinga. Essimu efiriizinga tusobola birikoodinga. Nga bigamba ki? Thaddeus Katumba yakutuwa. Tukusaanyeewo tukuggyewo olekeraawo omubanja. Okumubanjako ssente zo yakusindikira mu byokoola. Yansindikira mu byokoola bijinni. Kati nga bigamba olekeraawo mubanja ssente mubanja nnyo sebo wagenda ne ku poliisi ng'omusibise mukama waffe mpozi nga seefe beyajja e Tanzania tulina okukusaanyaawo oveewo nga byogera. Kati olumira bwe bimala okwogerayo bityo nga binkozesa nga binkozesa ng'omukyala wonabeera n'omusajja nga binkozesa wano wonna ngenda okuzuuka wano wonna omubiri wano wonna nga neemalidde nzenna ebizinga biyitirivu byonna nga ningaabadde n'omukyala. Baganda bange byoyogera bituufu okakasa? Byonjogera bituufu. Nimukubonaabona okw'ekitalo baganda bange. Nnyambe. So kati ebyo kitutte ebbanga ki ng'ebintu ebyo bijja? Munnyambe baganda bange. Ebintu bino biri myezi 7 kati. Bino ebikozesa bimaze emyezi 7. So Katumba ofubyeko okwogerako ko naye? Katumba sisobola kwogera naye buli wategeera nti nze akubye nga nkubidde ku ssimu endala owulira eddoboozi lyange ng'ajjako essimu. Mbadde njagala asooke nkubire ku Devicom nkakase oba wamuwa ssente nga Katumba nga waaliye. Oba omukubira Devicom bikozesa ye ndi mu kubonaabona. Omukazi yagenda ennyumba Landlord Amanja emyezi 10. Ennyumba ya ssente mmeka? Ennyumba ekyewuunyisa ya mitwalo 10 neginnemye n'okusasula. Omukazi yagenda era nga yagenda ku lwa Thaddeus Katumba oyo wakwavuwala. Omukazi n'agenda naye omukazi we yagenda gwani? Kevin. Basebo ne bannyabo enso. Ako Devicom. Wanji? Wasuze ota sebo? Ndi bulungi asoote. Bulungi sebo. Mbadde kwagala eddakiika emu yokka. Ompulira? Kale webaka. Wanji? Ompulira? Kwagala eddakiika emu yokka. Nkuulira taata. Kaakati ekibuuzo kye mbadde nnina, Kevin aŋŋambye yawola Thaddeus Katumba naye waliwo kituufu? Akola ki? Yawola Thaddeus Katumba ssente.
naye nti waliwo kituufu obimanyiiko? Bimanyiiko nenze nzijukira Kevin yali aguze show. Mbimanyi. Naye nga yamuwa ssente? Wemba serabire yali aguze. Bwekyo wenkimanyi. Pozi nga yaddamu n'amuwola website n'emmanyikizo yamuguze ebivvulu. Byavaayo nga bwe byali okimanyiiko nti amubanja? Amubanja? Kale neeyanziza kyebali njagala okumanya. Kale ensonga zeezo konfaaminze nti akimanyi nti ono abanja Thaddeus. Okiralifayinga lwaki ono agambye nti nno yali akimanyi nti yamanyi nti nno yakuguza show? Anti era wekito wekyali nemuwa ssente nga yenkugambye. Naye kati olaba n'omukazi yagenda omwana wange n'atuuka n'okulwala ne bansala emitwalo 15 ku kitanda nga sirinawe yadde n'ekikumi. Omukazi n'atuuka n'okuŋŋamba n'omwana siwuwo oba yakiŋŋamba lwa bwavu buno bwenkola ki bwe natuukako embeera Thaddeus gye yantuusaako. Baganda bange munnyambe ndi mu kubonaabona, munsaasire bannange, munsaasire ndi mu kubonaabona baganda bange, ndi mu mbeera mbi bannange, munsaasire ndi mu kubonaabona. Bannayuganda bannange munnyambe. Kyokka ki kye weetaaga obudde buno okukuyamba? Obudde buno kye neetaaga nemenfunayo kapita akentandikwa oba ka miliyoni. Anti gw'obanja waali bannayuganda oyagala bakuyambe batya gw'obanja oba kubikozesa nga tonnagera na ku kapita? Anti byonna mbyetaaga baganda bange, byonna mbyetaaga. Asobola okummanjizaako Thaddeus Katumba nga mukwano gwo omanyi omummanjizaako ng'omanyi bw'asula. Munnyambe bannange. N'omusawo yenna nkuba omulanga amanyi omusawo yenna ayinza okuntaasa, bamasheeke bonna bayinza okuntaasa ne bamponya buno obulwadde obundiko. Ensooka nvamu eno embeera gye ndimu naye ndi bubi nsula seebase ebintu byenkozesa. Bikozesa bitya? Bikozesa ng'omukazi bw'onabeera ku mukazi. Kati webeera bikozesa? Bikaaba n'okukaaba ne bisiiriza ng'omusajja n'omukazi. Bijja mu foomu ovu mukazi? Bijja mu foomu ovu mukazi. Kati gwebeera ng'akozesa omukazi? Ebyo bibeera bikaaba? Biba bikaaba nga ng'omukazi bw'onabeera n'omukazi nga buli mu kikolwa nga bisiiriza nga biwoomerwa. Kati gwe ng'owulira otya? Oba owulira bubi ngenda okuzuukuka nzenna nga kuno ku mpale nga neemalidde kuno ku bisambi ng'amazzi nga ninga abadde n'omukazi ennyini baganda bange abaali babaddeko mu embeera y'ebijini era baali babiwuliddeko. Kyenyumyako mukimanyi baganda bange. Bituufu by'oyogera? Bituufu munsaasire. Teyakoma kunsindikira bijini ate era nabba ssente zange natakoma kubba ssente zange nansiraanya zenna nenzira ku zero n'obusente bwe nali nsigazaawo bwonna ne buggwawo. Ati nga womanyi nti omwavu omuntu oyabuwala oba tolina kyoyinza kwekolera ate omuntu oba olina kyoyinza omukolera. Kati bwenti wendi ndi mu kubonaabona ndi mu kudaaka. Ofaayo singa tumukubira ku simu? Thaddeus y'essimu yo kweri? Kanjikubeko wano ndabe. Thaddeus Katumba twagala mukubirako wano ku simu tulabe oba ddala kituufu akimanyiiko nti bamubanja. Nze nkolera abantu taata na nnyunja ali ku another line tumulindeko katono. Akyali ku another line tumulindeko katono. Nkolera abantu njagala buli sayidi nfune sayidi yaayo eyaliwo akakasizza nti omukulu ono abanja Thaddeus. Kati njagala funa Thaddeus
tumanye. So bwogenda ku poliisi bagamba bate? Kati Ruto yasooka nga bwe nagenda nti nafuna reference nga bwe mbikubuulidde. Kati bwe wayitawo ebbanga nkole kinzireyo nnondoole ku musango gwange. Kati ekyewuunyisa okumanga bino ebintu birina amaanyi. Buli we napulaninga olunaku nti ngende ngoberere fayiro yange nga ngenda okukeera, omanyi okukeera ku makya nga n'omumwa guzibye. Ebintu nga bikwata omumwa nga n'omumwa guzibye sikyasobola kugenda kwogera kintu kyonna nga kati olwo nga ngenda mmala ennaku 2 nga sifulumye mu nnyumba. Bwe napulaninga okugenda ku poliisi ngoberere fayiro eyo. Olwo mmala ennaku 2 nga sifulumye mu nnyumba ng'omumwa guzibye nga n'ekyokuliira bakinsanze omwo bannange. Kumanga bino ebintu birina amaanyi. Bannayuganda bannange munsaasire. Mukubonaabona ne bwe mbadde kati nesigamyeko wensula landiroodi yataamye. Kati obudde buno okola mirimu ki? Ate obudde buno nkyalina wenkola, sina wenkolera. Sina wenkolera ne wengezaako okugenda okunoonya omulimu ne ngamba fayini yadde ssente zaggwawo kagende njira nnoonyaako omulimu. Ebintu ebinzikiriza genda kukola. N'olumu we nagendayo ne nfuna waliwo omukazi alina wooteeri awo e Namasuba ngezeyo okutambuza ku mmere njira mbeezaawo bulamu. Ebintu byankubirangayo nga ngwa ebigo nga njiwa endusu ng'obwensimbu baganda bange. Lwaki toddako mu kyalo? Ate mu kyalo nzirewa kubanga gy'oŋŋamba okutta embeera yaayo ngimanyi. Embeera yaayo ngimanyi. Maama wange jjukira twali tusula baali batuwaddeyo nga nkyali muto nga batuwadde obuwi ng'oli tumukuumirawo maka nga tugakuuma naye ne batuuka ekiseera ne bamugobawo. Jjukira ne taata wange olwo nga yali yafa kati maama wange ne batuuka ekiseera ne bamugobawo. Kati mu kumugobawo era naye yafuna munnamukisa yamusuza ku kyalo, yamusuza obusuza. Kati awo mba sisobola kuddayo nange sisobola kuddayo kuba nange mba sirina wakola ki wakubeera. Baganda bange bwetyo embeera bweri si byangu. Embeera bwetyo bweri si byangu. Ofubye otambulako mu basawo oba mu kyaki? Ngezezaako naye nga obimanyi n'akasente nga tewali ebityo. Jjukira omuntu oba tolinawo ssente oba tolina kyoyinza kumala muganda wange. Okay. Basebo ne bannyabo Taata Nanyunja alabika ali busy. Akyali ku another line. Tulaba tumufunye atujja mufuna naye atubuulire sayidi ye entuufu. Ddala kituufu omwami ono amusindikira ebyokoola era lwaki tamusasula ssente ze? Obudde buno mubanja ssente nga mmeka? Mubanja milioni 15. Toyagala mu magoba, toyagala ki? Ze wamuwazi oyagala? Njagala muganda wange okumala nga mbonyeebonye ne zino engoye zenjiddemu wano mu kamerayo bazimpadde buwi. Nsabye ku neiba mugamba mpaayo tissaati awo n'empale sobola olabikako mu kamera ne bazimpa buwi ondabira wano. Olaba n'ekyokulya kati ampa kiwe. Waliwo omukadde neiba wange awo yakimpa era okuluka Cumbaali mbadde njagala ofisi yo n'olunaku ojje olabe ne wensula obuuze ne baneiba bakuwa obukakafu nti ebintu byenjogera si byakuwaayiriza bya ddala. Bikoza baneiba bawulira buli kimu bawulira buli kimu baganda bange. Era obaayo omusawo Kacumbaali oba olinayo omusawo olina yenna gy'oyinza okutaasa n'ozusiza. Sirina musawo manyi pasita oba pasita yenna, pasita Lwomushana, pasita Bujingo, pasita Bugembe, pasita bwe batyo bemanyi. Pasita Kayanja basobola okikujjako. Lwaki togezaako okwabo?
bapasita abo nga omanyi ne transport antwalayo n'essimu ina transport n'essimu ina antwalako ntuusa ku kyakyo nga nange ndi mu mbeera mbi olina okumanya ssebo ne bannyabo mutuwe ku magezi tukole tutya bw'oba olinayo omusawo omukugu oba olinayo omusumba omukugu naye omusajja ali mu mbeera mbi n'ekikumi takirina okudaaga nali musajja munene nga nnyirira nina waawe enfaana nze nankozi munsaasire bannange munsaasire naye ndi bubi mu nnyambe ebintu binsuza seebase binsuza ntuula ye mu kudaaga ne mu kubonaabona bannayuganda bannange munsaasire nsobole okuva mu eno embeera gye ndimu obulamu si bulungi Senkulu Kasiko Mutaasa by the way manyiyo abasawo abakabi Senkulu Kasiko Mutaasa Jumba Lubo waligaweesa President General w'abasawo b'ekinnansi Jemba Lumira Mayengo omusajja alina ebintu ebimukozesa bijjanga abakazi bijjanga abakazi ebimukozesa so ayagala buyambi ayagala Mutaasa bintu mu bimuggyeko bintu nga si byangu alemedde ku another line mulayika muvuddeko ogwange ngukoze mukubidde ali ku another line emirundi 3 tagamba saamunoonyezaako kuwulira sayidi ye so obudde buno mbeera ki gy'oyitamu ndi mu mbeera mbi baganda n'ekyokulya nga mbagambye ti bampa kibe ne bantaasa kati n'akayumba we mbadde embeera nti njira mbeerako awo nako bantabukidde imagine emitwalo 10 ne kannemerera nze omusajja yali asula mu nnyumba ey'akakadde anneesasulira kakadde nga nsasula emyezi 5 kati obudde buno tolina kati obudde buno nenzera mu nnyumba y'emitwalo 10 nennemerera obudde buno siina baganda omukyala ki ekyamutwala mbeera mbi omukyala embeera embi kase yajja Thaddeus Katumba byonna byonna yabireeta olwayavuwala n'agenda ebba abakyala bo tebagumiikiriza bannange ne bamuwasa n'omuwasa ye Masaka yagenda ne bamuwasa kati yakuwa nsonga ki ng'agenda yagamba nze nembeera sijja gumiikiriza obwo obwavu bwo genda omwavu ayagala nnyina genda oyagale maama wo yajja okugumiikiriza obwavu bwo bwatyo n'agenda kati oli muwuulu ndi muwuulu n'omwana tuka n'okuŋŋamba n'omwana si wuwo mwali muzadde omwana oba yakiŋŋamba nga maze kwavuwala nga maze kulaba nti njavuwadde nakiŋŋamba lwekyo simanyi nakumanya omukyala yaani omukyala ye Namutebi Silivia Namutebi Silivia kibi nnyo kibi ddala so Abannayuganda obasaba ki Bannayuganda mbasaba byasobola oba okummanjiza ku Thaddeus Katumba basobola omuŋŋambirako ampe ssente zange nange nnetereze na buli muntu yenna yenna ng'omanyiyo omusawo yenna asobola okunnyamba bambi munnyambe nsobole okuva mu eno embeera gye ndimu nasobola okunkwasizaako kyankwasizzaako kyonna nakyo nkyanyiriza baganda bange naye munnyambe ni mu mbeera mbi kale bassebo ne bannyabo omusajja mumuyambe ali mu mbeera mbi ye muzzukulu wa Mugema essimu ye yeeyo mugiraba afubye omukubya naye akyayika nga simufunye so omanya miliyoni 15
n'ebikozesa nabyo by'oyagala bakutaasa bannayuganda. Kiki osobola okukola? Nsobola okuddamu n'enjiriba engoye zange. Bw'oba wita capital yinda wa ssente nga mmeka? Capital okutandikirwako naye bafunira miliyoni nga 5 oba 3. Nsobola okutandika n'enziramu. Ale bulunoke tukula by'oyamba abantu bangi nnyo ng'obawa platform. Omwana ono muwe platform ayagala miliyoni just 3 oba 5 obulamu buddemu otambula naye era ebikozesa tebizitwale baka tujjukira bijja mu fomu ya mukazi ate tobiwa transport kati obunaakwa ssente biyinza okutwalako transport. Anti awo nsooka kunzijanjaba then awo ndyoka nkola ki? Ndyoka nziramu. Banoonye capital nga tunoonya ne pastor asobola okukusabira bikuveeko. Oba omusawo asobola obbikwata. Naye ndi mu kubonaabona baganda bange. Bannayuganda bannange munsaasire. Ndi bubi. Munyambe. Nyambe naye omusajja yansindikira ebintu esente zange nazibba nazitwala natakuma okukunaasiranya n'okunsiranya. Nyambe baganda bange. Munsaasire. Bassebo ne bannyabo ensonga zeezo naye omusajja wawe tasobola bikwata ebintu ebyo Jjumba Lubowa aligaweesa. Simanyi munnange nati gwamu. Mala omukubirako wano ndabe Jjumba Lubowa aligaweesa. Okulu Kacumba ne olaba ndajjanidde gy'oli kuba naawe oyambye abantu bano ku mukutu gwo n'olaba nzirukidde gy'oli. Ontaasa onsaasire. Nkubire Ssenkulu. Kasiko mutaasa male okuwulira oba ye asobola okutaasa. Kweri Ssenkulu Kasiko mutaasa gwe nkubira. Abeera n'abantu bangi simanyi oba anaakwata. Abeera bize. Mukama Katonda nnyamba akwata. Nandimubuuzizza oba obuzibu asobola obbujjawo naye takutte. Takutte Ssenkulu. Nkubire ku Ssaalongo Lumira Mayengo pulezidenti waabwe. Lumira Mayengo pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda kamukubireko ndabe. Tugezaako kunoonya wano na wali. Weri. Mukyumbaali. Ssaalongo mukama wange pulezidenti jeno w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda. Ogamba ki baaba? Nasuze bulungi. Kaakati oli Kachumbali TV ensi yonna ekuwulira. Eso. Badde nkola wano interview n'omulenzi gwe nfunye yankubidde ng'alina obuzibu bungi. Eso. Alina ebimukozesa ekiro. Tibijja oba byokoola byasooka ne bijja nga bikoona enju ate oluusi ne bijja nga abakazi agenda okeera ku macyanga yenna alinga yasuze n'omukazi. Ng'alinga yasuze n'omukazi. Ne ŋŋamba kakubireko tulabe oba osobola omutaasa mu maaso awo bw'abeera ng'osobola ajja omutaase. Gyengere bombo. Oli bombo. Wuno yogera naye mukama wange. Mukama wange Ssaalongo Sibyeta ssebo. Gyetusewo. Oli mu myaka emeka baaba? Ndi myaka 3. Ng'olabye n'ekintu ekyo. Ndabye n'ekintu ekyo naye nga akati ekintu kyo kirimu ebintu bingi. Taata wo gyali? Taliiyo. Ate maama wo? Maama ye gyali. Bakuzaalawo? Luweero. Luweero wano? Luweero
namunaanika jangu ebbombo jangu ebbombo tutuule naye ngeri tugenda kikola tukira bw'otuuka ku 2 wali bookera obunyama ng'osala ng'ojja ku kaseero k'amafuta kano ogamba ababodaboda muntwale ewalandani jjajja alisewo Ssaalongo ewani ewalandani jjajja nja kuba okyuse ali Ssaalongo kale jjajja ne tweyanzeege kale mukama wange amiina ensonga zeezo obuyambi obufunye bamwita Ssaalongo Lumira Mayengo yakulira abasawo bonna mu ggwanga Uganda amugambye agendeyo. So I think nga wetunoonya omukulu Radius Katumba ekimu kyo tukimaliriza era bona agendo ne bikola njagala abantu okomewo oboyogere nyakujjampa obujulizi nti otaasiddwa. So ensonga zeezo bannayuganda basobola omukwatirako ka kapito kaki omwami yono osobola okuntuukirira oba oyina essimu essimu nina yogera ennamba ye y'essimu temwekwasa nti ate mugire yogera ennamba essimu eri 0702 0702 24 24 12 44 0702 0702 24 24 12 44 ami munyambe kale asobodde omuyamba osobola omuyamba essimu yo giwulidde oba oyina mulimu oba oyina abuyambi osobola omutuukirira then okubeera transparent osobola nange okumbuulirako awo tunaaba tukomyewo naye ate naawe nabeera nga akwebaza. So ensonga zeezo essimu emu esembayo ya Radius kuba munoonyezza ekituufu aliko another line tavaako kankuba essimu emu esembayo. Eri busy kyaleka avuddeko ku another line kannyongere. Essimu eri bize agivudde bize ogwokusatu ogusemba tatana nyunja gwenkubira Radius Katumba ono gwalumiriza okumubba okumuwola ssente n'atazimuwa actually obuba bufuse bubbi buba 222 nkizizzaako weda aliko another line kati ate agifudde bize. Essimu esembayo yeeno gyenkuba bwetayitamu nga mutadde badde saagala nkole eki kati olwo bassebo ne bannyabo bw'anaanzirira ne mufuna akatebe weekali ajja babuulira sayidi ye naye nze ogwange ngugezezzaako kirabika nti kigaanye. Ensonga zeezo tuyinza obutasukka kaawo mbeere bulungi mpozi obugambo obusembayo ng'obulina. Obugambo obusembayo bannayuganda bannange mu nsaasire banfukamidde wano wenti n'amasaba ennyambe nsaba buyambi kuyambibwa kuvamu eno embeera gye ndimu n'obulamu buno si bulungi okubonaabona kulungi kwendimu munyamba alina obuyambi alina abantu bonna waayinza okundagirira omusawo yena ayinza ovayo nanjanjaba basaba bambi alina kyayinza okunkwasizaako kyonna kyonna onsaasire ndi mu mbeera mbi.